Musalama gesi mubeko kye mukola mujjeewo obukodo ba bishop mujjeewo obukodo mujenze babulira mujjeewo obukodo nozinda bishop nozina nokorota nosula n'enyenje naga tumutendereza Yesu mwana gwandiga nenabo takwade n'ekikumi yadde ate nga akulaba oli muwejjere kankubuulira amazima kino kyonjagala mukimanyi abakulira amadini mutuba naye temwagala tubogereko naye nze mbogeddeko mutuba laba bw'obanga President Museveni atandise okubira abekereziya esimu gundi bishop archbishop semwogere nali mwagala nnyo naye kati kye yakoze yetondera abakatoliki anokwetondera abakristo ekitambiro kya misa tebakigaana ekitambiro kya misa tebakigaana anti order from above yandize teri above ku kanisa baade bajja bakubirembo teri above bandize ne babakuba Yesu yatibwa ku musala ku myaka 33 semwogera naye alifudde n'abantu semwogera n'emyaka emeka ali mu kinaana akyagala kikunsi Yesu yafira kwa 3 mwezi naye yaliddeko ono alina kinaano yagala kikunsi yandibikoze oba bakuta ne bakuta mama nyabo. All right, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ndine mwami Gasiya tugume Gasiya muzukuru wa Anderea gakyara emijera Kakuru Town Council onenamu Rama County abana bagamba nti kali onenamu kweza kumanya wagira wanenamu kati onenamu kitegeeza ki nti ogira nozinazinamu nguli smart neyanziza National Consultative Forum kibiina kipya ekyo kibiina kyekigatta ebibiina by'obufuzi ebiwandiikibwa so katubeeramu ndi memba kati njira n'olwalo ngambye kanteekemuko kansulemuko mutya gye tuli abingi bitambula mu ggwanga akatambi wakalabi akatambi nakalabi naye nalabye bulungi tusookere ku Kalumbuye ng'agamba nti Mwami Kyagulanyi baganda be bonna gundi yabatutte President Museveni yabaliddemu namulabyawo Lumbuye lwaki tayogera ku Kyagulanyi yennyini yagaana okwogera ku Kyagulanyi Lumbuye oyo goolaba ne bano tabakuba blackmail balya Lumbuye bamulyamu oluko bennyini muganda wa Bobi Wine yagenda ettake n'amunoonya oba wagenda okumukwata luli oba kwata Lumbuye nga muganda wa Bobi Wine yamulidde muganda waani bali awo anti alina bangi muganda alina bangi ne bamulyamu olukwe era ne bamukwata Lumbuye bw'omubuuza twagamba nti Mwami Kyagulanyi namuganda yamuseemwayi amulina ana muganda ali museemwayi somu actually abalala babiri bali mu iso basasula ebyaddala kati mwe mubadde kimwe mwe anti mwe bikulu temumanya bwe twabagamba wano tugamba nti Balubongoya bandi bonna balina abantu baabo era ffe twabagamba nti Balubongoya muganda wa Kano Night ali mu State House toyingira tonnawooyitanga abantu abo weebali ng'olowooza ogenda mu opposition simanyi olwopa Balubongoya ng'akuwuliriza ate muganda we ng'ali eri bw'ogenda n'oyogera ku Kyagulanyi ffe twayogera ku Kyagulanyi mu iso wetwategeerera ne batugamba nti oyo muveeko eno projekiti yaffe mumuveeko era nzaawe nabiteera n'embivaako ali ku mirimu gya gavumenti naye nga Mwami Kyagulanyi mwali muti Kyagulanyi yennyini naye ali ku mirimu gya gavumenti Kyagulanyi era wanaaviire wanaamaliriza kati bateekawo embeera yefuule nti ayogerera mu bazungu naye ng'embeera gy'ateekawo bagenda ate kumuleeta wano babeere ng'abakola negotiation ng'abateesa bamugabe bamuleese kubeera minisita oba si kyekyo agende mu buwanganguse naye nga gavumenti yebikoze yasobola otuula neteesa naye
Yi katalooza kiki mwami Kyagulanyi nakkiriza. Bolooza kiki kigenda mu maaso. Kyagulanyi yakkiriza dda era Kyagulanyi wa gavumenti. Kyagulanyi wa gavumenti. Kati gundi byayogera Lumbuye. Byayogera nti bamudiddemu olukwe. Ate bamudiddemu olukwe yabadde yakola mulimu ki. Bw'omubuuza bwe yajja wano bamukwata bamuleeta wano yaddayo atya. Lumbuye ke. Bamuleeta. Mubuuze bamukwata bamulemerwawo. Lumbuye yakola diiru ne Lumbuye yennyini naye Mbega. Ne Lumbuye yennyini Mbega. Ne Lumbuye yennyini Mbega yagijjawo. Banze Lumbuye sikwataakinga ng'omuntu. Nkumanyi naawe omanyi. Byokola bimanyiddwa naawe omanyi byenkola. Naye ekikulu kiri nti bakuliddemu batya olukwe era batya. Kwanga wakimanya dati ne Bobi yennyini bwali okubira akadingidi naye kennyini wa gavumenti centers gya mu gavumenti buli kimu kyonna akola emirimu gya gavumenti. Lwaki tewabagamba abantu wandi bategeezezza. Nalabye mwami Lumbuye ng'agamba mwami Kyagulanyi baganda be bonna baganda be bokka Nyanzi bana abalala bakukyamaani Nyanzi bagenda in fact ne Bobi Wine alyoka agende bibagamba nti yabuze yali wa General Sale Samwendo gw'ekiro ebyaddala yaliyo Samwendo gw'ekiro yaliyo ate kati kambuuze lwaki abaamukweka ng'ate awakanya gavumenti. Nze kankubuulire Sale wali omuliddeko ng'awa omuntu wa NRM sente nti yawadde gundi awa bano balala ba musician bawa sente wali omuliddeko nti yakyaziza olukiiko lw'e NRM tabibeeramu kujja kwe yakyaza juzi yali gundi bwe yawoje grasi y'obutunda n'agaana okuginywa gundi Anita Among teyaginywa mbu yamala n'akanywa teyaginywa lwaki teyaginywa buno bwe batuwa buno butono ate bali balungira ddala ak'amaanyi basobola okumuwa yagaana okunywa akatunda yagaana okukanywa akatunda. So anyway mwebyo byonna nze njaga kubuulira amazima Kyagulanyi ne gavumenti bali omuntu omu eyayingiza ebyobufuzi Kyagulanyi yali General Kayihura. General Kayihura amanyiddwa mu mbeera ze yabimuyingiza atya nti yabimuyingiza anti yali amumanyi yali mukwano gwe tomanyi yayimbanga bino ebyokugamba nti simanyi enjaga bave ku njaga bave ku biki ng'afuna ssente naye mwali mu diiru ze baakolanga bonna kati yamuyingiza ne bamuwa ne ssente kuva olwo mukwano gwa General Sale era toyinza kwogera ku Kyagulanyi eri General Sale. Ffenna ebizibu bye tufunye obutafuna ssente obutafuna ki lwakuba twayogera ku Kyagulanyi. Kyagulanyi tayogerwako mu State House tayogerwako. Oli muganzi mu State House Kyagulanyi bamwagala. Kibalama yagenda mu State House ng'agenze nga bamututte bamuyisiza emabega bwe bati nga Nakiwala Kingi yamutwala n'agenda n'aba-investor. Prime Museveni bwe yamulaba yanyiiga n'agamba ononya kiwano murudishe huko toka omusajja mukulu yali tagudde. Kati lwaki yali amunyiigi? Anti kitekwogera ku Kyagulanyi bamwogerako yensonga lwaki yaddayo n'akolagana naye bamugamba n'okolagana n'oli eno project yaffe twagifuna byaggwa kambuuze n'oli Kagombe yennyini yakugamba wano nti baamutwala akulira first division Kakiri omusirikale oyo yatwala Kagombe ku makya n'amutwale wa Director General wa ISO ng'ayagala amanye lwaki ensonga ezo zikandeyo naye bwe yatuuka Director General yagamba Kagombe nti muve kye muba mukola mugende mukolaganye ne Kyagulanyi eno project ya gavumenti yensonga ki baagonda nsonga ne tulaba Kibalama ng'aliko e Busaabala ne tuddamu mulaba nga ateredde bulungi balina okuddayo yaba baabagamba nti temuna kye mugenda kufuna oba tebalina kyakuzzaako babagamba temuna kye mugenda kufuna tuwali gye mugenda kulaga mukwatagane n'oli eno project yaffe. Mwami Tugumi n'ekibuzo kye mbuuza Kyagulanyi ono bano bafuniramu okubira nti bamukozesa ng'ate abantu bafa abantu bali bubi ng'abantu bagamba people power our power maanyi g'abantu twagala nkyukakyuka. People power kimanyi okugiwandiisa bagiwandiisa bala mpozi yagitwala naye kakatono nasigala ng'agikozesa okimanyi nti mulimu n'abaagezaako okugikola ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ne bagiremesa akakiiko k'ebyokola ne kagiremesa. Nekambuuzeemu ogambye nti Kyagulanyi akolera ki? Akolera gavumenti akolera Museveni. Omuntu akolera gavumenti asobola okugenda eri mu EU n'ayogera ebigambo ebibi bwe bityo. Anti kati EU onoogikwata otyo onookwata batyo bali okubategeera ki kye balowooza nga tokoze kino nga tokolaganye na muntu bw'atyo. Ono Mbega mukuukuutivu kati Kyagulanyi
alina okugenda eri ayogerere mu bali kati bali bamuwa amagezi Museveni amanyi baana baagala okumulwanyisa ate abamanya atya kyo tumanyi political intelligence yeeyo balina okuba nga bakozesa omuntu bw'atyo abeere ng'afuna amawulire gonna abantu bonna bawakanya pulezidenti era baali baagala okulwanyisa Uganda teekamu ssente naki bonna yabategeera Kyagulanyi bonna abalina wano bonna Kyagulanyi abalina bonna bali ku lisiti Kyagulanyi akoze omulimu gw'amaanyi nnyo era pulezidenti amwagala nnyo wangi pulezidenti agala nnyo Kyagulanyi ekitagambye aninze ebibuuzo bino byembuuza amwagala nnyo abaserikale ne bagenda ewuwe ne bakwata mukyala we ne bamugobakwata mukyala we yayita Ntebe ng'agenda bweru oyinza okuyita Entebe ne bateekamu ne sitampu nga bamanyi nti ogenda kwogera nti bakukwata teri gwe bakwata buli bubadde naawe bonna bubadde waliwo akabadde akaali ggulu ne bagaa nti bakuba kibooko ne bakuba baali bamwetoolodde bwe bati ne babakuba bwe bamutuukako bamukola ki bamukwatako Kyagulanyi takwatibwako ate kwakwatibwako jenosala anyiiga nnyo bannange kyovula ffe tetugenda kufuna ssente tetugenda kubaako kyekutuusa lwaki mumuvaako kate tumuveeko tuti mumuveeko byakola kati abaana 100 bali munda abantu bali mu kubonaabona tunaabeera ku ssente zokka tulina okubeerako nawo buntu kati bano abaana babakwatira ki abo bo bali genu bali anti kyenkugambye nti ono bw'afaayo ali ku byaddala gwe bakwata ono alina okuleeta abantu abo abalwanyisa gavumenti ebyaddala gavumenti ebategeere abamu ebanywe abalala n'okufa bajja kufa n'abalala bamanye ekyokubakolera byalina okukola ono gwe mulimu gwe kati abaana bali genuine kati nga gundi Olivia Lutaaya olowooza tali genuine Lutaaya nalabye ono Sami the Mighty Family bamukwata ne bamusiba kati abuulire enji kakati ndowooza okiwulira yakoze kyaki ogenda mwayakoze ku seminti abaana abo waliwo ki ogundi the Mighty Family Sami ujazimbye kyaki togenda mowa genda Yesu ono mumuleke muweeyo bana Yesu mumuleke mulemu omuzanyiramu mulemu kuzanyira ku Yesu walabe pasita kati aliko sema pasita Rwomushana biki wamutegedde naye naye ati ate bamulwanyisa naye ogera mazima anti yagambye tebaddamu kuwa kyakwayo kimu kya 10 kimbibe bawayo ebibbe ebyo abasumba bakambwe nnyo bagambye mufere muzimu si mufere kubanga kyogererwako nti ekimu kyekumi zinaabanga se bikufaanana namwe oba mutabani simumanyi nakumumanya naye nze nakkiriza byayogera yabagamba abantu baleme okubalimba nti tomera ddagala ojja kufiira bwerere ate akusabire ng'ofudde ekigeza ebigambo byonna byayogera biri ku mulamwa kati bano abamulwanyisa bo bagambye nti pasita mufere muyaayi saba Mukama akozese eddagala liri akuwonye okusinga okugamba nti Mukama Katonda kubanga Yesu bwe baali bagenda okusala Abaisirayiri nga bava mu Misiri okudda yabuuza Musa olina ki mu ngalo Musa n'amugamba nina omuggo ekitegeeza nti akozesa omuggo otaase bali ekitegeeza Katonda akuyamba nga naawe olina kyeweeyambyeko kati ofunye eddagala Mukama ajja kuyamba nga owonye ng'omira eddagala lino kati bano bakugamba lisuule tosuula kubanga singa Katonda yagamba Musa nti olina ki mu ngalo n'asanga tannakyalina yandisaze ennyanja kati bano abamulwanyisa mu omwana omuto bamulwanyisa omusumba oyo bamulwanyisa naye byayogera bye bituufu bano abasumba baffe baffe nze kubuulira amazima banoonya bunoonya ssente kati tuli mu kisiibo abasiraamu basiimulula bannaabwe njagala bambuulire opasita yasiibuludde abantu ate wali ayo bamala okusanga babagoba ku kyaki ate nga babagoba ku kyaki muveewo temwebakawo Yesu enjiri gye yabuulira yali ya mmere kulya era yazimbulukusa emigaati abantu balye bapasita bameka bategese emmere kuliisa abantu ku pasika tewali tebasobola bamala obajjako ebimu ebyo 10 nga badduka nga bagenda nga bavuga emmotoka ennene nga bazimba amayumba ag'ebitiibwa nga bawasa abakazi bakola batya naye tebalabirira bantu baabwe enjiri eya Yesu ey'amaanyi yali yakulya na kunywa ne ku mbaga ya Kaana yakyusa amazzi naga wakiri mu nyokka wayini bano baani gwe baali bayise jangu onywe soda gula tulera ya soda ogiteeke wali wa bugingo abantu banywe soda ku pasika naye asobola kikola ekyo tasobola sente yazaagala buli ojja ng'akusolooza tulinga ffe abakristaayo bishopu bw'abajja mwe mulina okusonda eza bishopu ate bwe baga ekkanisa mwe mwagizimba ettaka mwe mwaliwaayo buli kimu kyonna kwegamba mwe babanyunyuuta bunyuunyuusi sibalwanisa naye njogera mazima
wabiwa akantu akadda mu bakristaayo mumusobola mutya okugamba nti mwe abali waggulu buli kimu kyonna kyonna kinaagenda wammwe n'obusimbi bwe tusoreza mu kanisa niwatafaawo kidda wakiriwa wabeewo ekidda wabeewo kyemuzeeyo muzeeko akantu ate nga tubiwaayo kanti kakati tuwaayo abantu bawaayo kati ono yegeddeko nagaye kimu ekyekumi kino kyabuyaayi kyabuyaayi naye baayombi ne bagamba ne kanisa bajja jijjawo kato kiraba ekyo ndowooza okiraba naye n'amalako n'abasajja byabuyaayi ajja kubeerawo yesu ajja mukuuma oyo yaza ate okwogera mazima wamwagadde namwagadde nnyo simanyi gy'asabira oba alina masube simanyi gy'ali naye namwagadde nnyo ayogera amazima ebigambo byayogera birungi amazima ago gagenda mufuula ow'eddembe tegamuleetera ebizibu kuba nalabye abantu bamwogerera ebigambo omusumba muyaaye nabbi wa bulimba mukama katonda agamba owangayo ekimu wa bulimba abeere mukama yamanyi byonna nze nkugambye abantu bali mu kutubba ate abatubba si bagamba baleba nabyabufuzi bokka n'ab'ekkanisa bonnyini batubba kyenkugambye tewalabye gundi akalulu ka gundi akabaddemu mu kanisa ate no akabadde mu kanisa eyo gy'olaba eyo waliwo omusumba aliyo mutabani wange yawasa muwala wange ye yalwanye ati ye teyalwanye naye ababadde bambi yabadde waawo yabadde waawo kuba nina be nalabye nga batunula butunuzi bwe yabadde atunula butunuzi musajja wa mirembe nnyo ntaka yakikoze nze omanyi nange nabadde mu kanisa ewaffe n'amavundu nga nze nabiganye saagala kudda mu kwesimbawo mbaddeko nga nze nkulira baama abakristaayo naye nabivuddemu lwaki nabivuddemu temuli mugaso owulidde njagala nsigale nga ndi mukristaayo ebintu bino bane nze ndi musajja mwerufu mukristaayo saagalira ddala ebintu ebikolwa bwe bityo abantu olabira ddala nga bali kuba naabwe bababba oli mukristaayo muno naye nga byakukola akukola bintu birala obubbi buli mu church obubbi buli mu ki buli wamu naye abantu basirise omuntu n'awaayo ettaka ery'ekkanisa n'aliwaayo awaddeyo eka 10 bwemala ne mulitunda ne musigazako eka 2 okiraba naye abalitunda benda mirembe kyokka ate ettaka baaliwaayo bakanisa eya wansi ate n'obusente bwe tusorooza bugenda na mirembe ebitundu 6 bigenda ku busabadiikoni busabadiikoni ne buweereze na mirembe na mirembe yawatavaayo akavaayo akajja wansi yo yabaaki yo yabaaki baako kyotegeka wakiri leeta abantu bajje bajanjaba abantu ku bwereere somesa abaana amalwaliro gano tugendeyo nga gabwereere kakati eddwaliro ly'emmengo lyabakristaayo eddwaliro ly'emmengo lyabakristaayo nze omukristaayo nganyidwamu ddi nga ngenze ku ddwaliro ly'emmengo ndi mukristaayo tulina university eya UCU fe twagiteekawo ya bukristaayo twasasula sente nze omukristaayo nganyirwamu ki nga nina omwana asomera ku UCU buli kaseera noba nga sente gw'osindika zigenda naye tebannakyo bakuyamba bo tebazza osigala obawa ate ne President Museveni n'abawa ate nga wano mu kuwaayo bakubiriza bale muweeyo n'owaayo zino n'owaayo ez'okuzimba n'owaayo ne pesa balitwala buli kimu kyonna kigenda naye bo ne batakugamba ntukole kino ebintu bya gavumenti amasomero ga Church of Uganda gayambadde omukristaayo yandibadde gabwereere omukristaayo bwe yandize bandimusaliddeko ow'emitwalo 5 ate gegasinga kati okubanga ebbeeyi Islamic University in Uganda bw'ogenda ng'oli musiraamu sente zosasula ndala okitegeera kakati yo UCU Uganda Christian University eyambadde omukristaayo nga sente twazisorooza ez'okuyamba university nezimukuzisinga okuba ez'ebbeeyi nakambuze sente ezo ziragawa terina scholarship gye bawa mukristaayo teriiyo naye oyogedde ku bukristaayo tunaabogerako ddi mmwe kubanga mwe baffe kugwa kubbwa kati bwe tubogereko ddi omuntu akuwadde ettaka lya bwereere abantu bezimbidde ekkanisa yaabwe bajja ezimbidde ate ettaka lye babawadde ate mulitunda ne mutava ku ekyo n'omubuulizi gwe muleese ffe tulina okumwesasulira ne reverand azze ffe tulina okukola ki kakati ate n'obusente bwe tusoroleza obutonotono mubututte ate kati ebibbo bye byaleese bye natidde oba okitegeera bw'oteekamu bw'oti toddamu kukwatamu katono kati bataddeko kagundi kano mbwe abantu balinga bazibbamu ateekamu 10 n'ajjamu ebiri n'ajjamu kyenji wateekangamu n'ojjamu kyenji kati baba batebuse kati bw'oteekamu 2 lumafaaya tokyaddamu kasoosula naye anti abantu bategedde ajja n'olukumi lwagisuulamu busuuzi binusu bye basuulamu binusu bye basuulamu naye kati ani yaleese naye bakulemerako buli kimu kyonna
basoroza kino ne basoroza kino ennyumba y'omwawuli ennyumba y'omubuulizi ennyumba yani naye ne batagamba nti wayi tye Archbishop agenda kujja ku kanisa kakati ku luno abaana beteekateeke wakira gye n'ekipakiti kya swiiti talina kajja nako wabula mwe mulina okumuwa mwe mulina okusoloza amafuta Katonda we yagamba abakulembeze baliweebwa obukodo buyitiridde oyagala badize ku bantu olaba abantu bano bagenda ne mu kufiirwa ne basaba sente ze basoloza mu kufiirwa nazo ne bazitwala lwaki muziwa abantu abo ne muzirekawo pastor omushana atuwonyeza abasumba atuwonyeza abasumba n'abantu abamutandika amakanisa okuva edda nti amakanisa gafuusa amakanisa abantu basirifu basirika n'abantu ebibanyiga bingi twagala tumanye nti kakati saabasumba bw'abajja okujjaganya kubeerewo mutegere nti waliwo ebbaasa gy'anaakwasa abaana naye omwana n'obwayimba okufiirawo okukwatikwa tasobola kumuwa yadde n'ekikumi oba baabaki simanyi basomesa obugumu tosobola ye kyafuba kiri kimu kusomesa kitabo ku njiri yokka netubuuza oba byasomesa abigulawa okiraba naye okimanyi nti mu kanisa n'obwoba muwaayo bo tebawaayo abasinga tebawaayo bakubiriza nogamba oba towaddeeyo mu nnyumba tojjanga eri Katonda ngaronsa naye ye akubiriza yennyini oyo yennyini pasita omusumba yandibadde ng'ekizampo tawaayo yasigala mu ntebe ng'atudde abalala nga bawaayo anti ye yasoma asukulumyemu anti kakati ani atasukulumyemu ne bakugamba nti ffe tuli Katonda ow'Isirayiri ajja tukuuma ne tubeera ne Katonda waffe ne tumusaba bo kati balina abajaasi ab'ebibomboola aba bbulaaka be babeesikotinga manyi alina abasirikale 8 kakati nze nsigale ku Katonda w'Isirayiri bo bakuumibwa abasirikale bannange mutuwalemu amagezi tukyuseemu embeera tukyuseemu Archbishop bw'oba oze bweri bishop oze ku kanisa nze nalaba bishop omu yekka bamuyita Bishop Moses Banja yali na mirembe kati yagaba ku kantu yajja kanisa ewaffe n'ab'omukadde emitwalo 3 sikirabanga nako teri bishop agaba bamuyombesa batekuba bamuyombesa era kyova olaba si watutumu nnyo bannange nze kankubuulire ekiriwo kati mu kaseera kano ekiriwo mu kaseera kano kyekizibu ekyo oyagala soka mukwate sigenda mukwata kakati ye pastor bw'omukoneddemu abantu balekera okuwaayo ebintu ebyo abantu babbi abantu bayaaye kugambye sente ez'okusaba ng'omuntu yafudde ne mujja ne musolooza muzitwala mutya nga bamurekwa tebalina ne sente zigenda okugula ebitabo abaddako okudda ku ssomero ne muzeetika gwe bafaatha ne mutwala abaana bazimbye amayumba bakoze bizinesi ennene ne mugagawalira ku maziga g'abantu oli n'aleeta olukumi lw'omusabire naye teri yadde essaala gy'omusabira teri nawo abantu bano banabo balina akajanja omala onaziraba n'ogamba oleesemeka n'otamusabira musabira abaleeta ebbaasa 10,000 20,000 20,500 bemusabira abasigadde abawejjere temubasabira mulowooza mwe munaagenda mu ggulu temugenda mu ggulu muleke omusumba ono bye yaleese abyogere muleke okutiisatiisa omusumba kaboogere naffe katubyogere tujja byogera mukyuseemu amasomero agali ku Church of Uganda oba ku musingi gw'ekereziya omuntu bw'aba azze nga mukatuliki mumusalireko ku sente ategeere nti nange omukatuliki nazimba essomero naye school fees waabwe omuliro muleege be basinga okusinga sente nyingi kati nze kinyamba kiyinza okubeera omukristaayo neŋŋenda emengo ne basaba 7,000 okunkuba akayiso mu liiso bakusaba 7 ndi byannema nakubisaayo bubiri saddayo ate ng'obeddewo nnyo ku ddiini ate kati nze nnyo ndi mukristaayo kuva bujjajja ne bujjajja ndi mukristaayo naye kakati nze bajjajjabakyazeemu okukuba obuyiso ku bigambo by'omaasuse oba tebabunkuba babulekeyo kubanga kati sikyalabana lwaki ngenda na mu ddwaliro ly'obukristaayo linyamba ki ndi mukristaayo ngenze Mengo ate sente zensasula zisinga ne zimusiraamu ze yasasudde kati kyo kyanfuula omukristaayo munyamba kimwe bakristaayo oba bangoba bangobe nze olowooza nkyali ku ebyo kati nze ndi ku Katonda wange nze nsaba Katonda wange yamanye ebyange naye mwe muleme okutunyigiriza nze nkugambye twasolooza sente ez'okuzimba Uganda Christian University nolwale tukyazisolooza naye omwana w'omukristaayo amanya ate nti nze ndi mukristaayo nsomera UCU tewaba yadde kasikaala ntugaa tuleete sikaala waki tuziwe kanisa buli kanisa tugiwe sikaala
nengenda okusomera Mengo nibagamba Mengo second nibagamba nti olina obukadde busatu n'omusiraamu busatu n'omukatoliki busatu kati lwaki ndi mukristaayo obuvuddemu lwaki ndi mukristaayo lwaki ngenda mu ssomero ly'obukristaayo weetaaga eddiini ekugattako eddiini enokungattako oba naawe ogigattako bangigatteko nemwe mutunyunyuuta mutusikamu busisi ate omushana ayogerako bayomba eddiini bwegamba nti mwe munaatunyunyuutanga bunyunyuusi bayinza omukwata lw'omushana musale amagezi mubeeko kye mukola mugjeewo obukodo babishopu mugjeewo obukodo mujenze babuulira mugjeewo obukodo nozinira bishopu nozina nokorota nosuula n'ennyenje naga tumutendereza Yesu mwana gwa ndiga naye nabo takuwa yadde n'ekikumi yadde ate ng'akulaba oli muwejjere ate gwateekamu ate gw'olina okuteekamu amafuta gamuleese gonna ogasasula aganaamuzayo ne ttiimu ye bakwagaza osoma ebintu ebyo bannange okitegeera era ngenda bisoma ate n'obisoma emyaka kati onoobimala ddi onoobimala ddi nze kankubuulira amazima kino kyo njagala mukimanyi abakulira amadiini mutuba naye temwagala tuboogereko naye nze mboogeddeko mutuba mubeeko kye mukolera abantu twagala kulaba ekkanisa ng'erina scholarship zeereese eri ekkanisa buli kanisa eweeyo waakiri sikaala abaana 5 abaana tebasoma abaana bakristaayo bakitaabwe bamaabwe basasula bawa endobolo bakola biki n'ekkanisa yawaggulu netagamba katuteekewo waakiri ketuyamba abantu waakiri abaana 5 bali awo bo basekamu busisi emmotoka bavugadde ne Prime 7 n'abasirikale bayina bazimbye amayumba amanene bayina amataka oba kitegeera abantu bawansi bo babuwi tebakola abantu bawansi bali bubi muyambe ku bantu bawansi mwe ab'ekkanisa muyambe ku bantu bawansi mwe ab'ekereziya mubayamba ki ate ekereziya waakiri yeyambako etegeera abantu baayo erina kyekola emizigiti kino kati tuli mu kisiibo basiibulira abasiraamu naye mbuulira omukristaayo yaleese emigaati 5 nti bagiwa abantu dini kyesinga obukodde obuli mu bukristaayo wali obulabi dini kyesinga obugumu n'okunyunyuuta abantu obukristaayo abalokole nabo banyunyuuta ey'abakristaayo omulokole atuusa ekiseera olusi n'agabako n'owulira nti yagabye emmotoka n'owulira nti yakoze ki gyebali abamu naye obukristaayo bo bwagenze wala mu kunyunyuuta abakristaayo bagumye osolooza ne bakusolooza ne zikugwamu ate bwe zikugwamu n'ofuuka omwavu bati bakyasobola kukusabira oba tokyatuula tokyasobola tuula mabega toyinza nakulaba muntu nti aze kukusabira tomulaba nako bwe noosaaga n'okusaaga nkugambye mu East eno mwoba olabira abantu oyinza okugamba nti ekkanisa ebulayo buli kuleeti ya mitwalo 2 naye nga olina emitwalo 40 ogula kuleeti meka kuleeti ziba si kumpi 200 tebiwera ziba mwana kuleeti ya mitwalo 2 mitwalo 10 ze kuleeti 5 mitwalo 10 ziba kuleeti 2 kuleeti buli kuleeti erimu cupa 24 si bwe kiri ziri 2 meka 25 kakati 24 kakati ziba zeemu kubanga ziba 2 n'omusobo ebibiri kati ku kanisa tezimala naye n'obula emitwalo 4 n'ogamba nti kangulira abakristaayo soda waakiri soda ate bw'oba oguze buno obutono bw'olukumi bamuleka nawo buli mukristaayo ayingira neka soda buli mukristaayo ayingira neka Mountain Dew mukristaayo ayingira neka guna ka mirinda naye bakikola obukodde obuli mu makanisa ono mwana kaboogereko mwafunye kaboogereko obukodde buyitiridde owulidde bayitiridde okunyunyuta mulimu bano abaana abajja nga bishopu yazze abajja n'ebimuli abajja naki abajja n'amagi abajja naki tasobola kukwata yadde naga kankwateyo omutwalo ngwe bano abaana eddiini egaana abakulu okugaba teri obukoddo buyitiridde bakyuseemu kale twalabye okusabira Dr. Besigye ne bagaana anti bye mbadde njogera ne bagaana kakati ne bayisa directive kakati laba bw'obanga Prime 7 atandise okubira
abekerezia esimu gundi bishop archbishop Semwogere bagambye omutima gwalina nali mwagala nnyo naye kati kye yakoze yetondera abakatoliki anokwetondera abakristo ekitambiro kya misa tebakigaana ekitambiro kya misa tebakigaana anti order from above yandize teri above ku kanisa bade bajja bakubirembo teri above bandize ne babakuba Yesu yatibwa ku musara ku myaka 3 Semwogere naye alifudde n'abantu Semwogere n'emyaka emeka akyagala ali mu kinaana akyagala kikunsi kikyotegeeza Yesu yafira kwa 3 ekyo naye yaliddeko ono alina kinaano yagala kikunsi yandibikoze oba bakuta ne bakuta mama nyabo kakiba kitegeeza mwe mulimba bino bye mugamba tugenda mu ggulu nabo batya oba kitegeeza baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa Katonda baamutira ku myaka 3 mu ekyo olina kinaana onoonyaki mwana tubagamba nedda ekikugaana okusabira bano nga bakutiisiza okufa kikinga Yesu yafiira kwa 3 mu ekyo olina kinaana ogambazaamu emirundi 3 yandigenze mu maaso n'okusaba abasirikale ne bakuba embo bwe bakutta gwe n'omanya nti ekyo kiwedde kubanga kyokolerera okolerera ggulu okolerera nsi gwe Semwogerere oba okolerera ggulu ku myaka egyo gy'olinawo akabazaamu emyaka gya Yesu emyaka emirundi 3 ero kyatya okufa ow'omutitizi baba baseka ow'amanyi nga bakaaba kakati tugenda kukola tutya nga n'ebitambiro bya misa mutandise President Museveni okuba essimu temubisoma ekitambiro kya misa ekisasule senga abadde gwe abadde okisoma okyanti mu Bukatoliki nze nabadde nkisoma ng'okisoma yogera ne kakati nkitandikeko kubanga kati raba omanyi Obukatoliki bulina ebintu bya mirundi 4 bulina Eucharistia ogimanyi eyo etegeeza ki gwe ngamba Eucharistia ke kagaati kali kano osembera wabatizibwa omutuufu oteekwa ng'oli akagaati ekyokubiri penitensia okwenenya kyateeka Omukatoliki okwenenya ekyokusatu bakiyita ordin Omukatoliki yenna bw'aba mulwadde alina okusabibwa n'okumusiiga evu buli father buli bishop alina okusiiga Omukatoliki yenna omulwadde era kyateeka ofather oba bishop okukyalira omulwadde kati waganye okusabira Besigye omulwadde omuyi kati watuukiza kiri gwogenda mu ggulu lyawa mweddeko mwetereeze lino ggwanga Uganda temugenda kulibeeramu mpaka era mujja kufa kati bye mutya bya bwereere omwana w'omuntu yafa atudde ku ludda lwa kitaawo lwa ddyo era agenda okudda okusalira emisango abalamu n'abafu kakati gw'oyagala gukusalire ng'oli mulamu oba ng'oli mufu salawo kimu naye olowooza ki Museveni bwaki basazizzaamu okusaba kuno mitima mubi nesara bagitya kati nti baadde bateeseteese kati kye kyabaganya okubikola naye mulowooza ebitajja tebigenda kukolebwa ebitajja bigenda kukolebwa ate nze nkubuulira ebitajja bye mwogera bye mutya bigenda kukolebwa okujjako nga mukyusizzaamu abantu bali bubi nze ku luno nawagira President Museveni ng'amanye nti President Museveni nawe atuusa nakyasobola kukolera abantu n'abantu bali bubi abantu bakyanywa amazzi mu biddiba n'ente abantu enzikiza ebata mu byalo ebiguudo byagomoka entindo tonnawooyita abantu obwavu bubata omuntu ayambala empale emu nze singa mwogera amazima wano eyakagula empale empya mu myezi 2 emabega awanika omukono n'abakazi nga woobali wano neza abakazi ozitadde nze nkubuulira obuwale bwe bambala bwa myezi 2 nze nombabuulira amazima ate nga Uganda wagitegeera nnyo embeera ate mukadda bwetyo abantu bali bubi abaana tebanadda ku ssomero genda mu byalo ekyo kyo kituufu abaana bonna bali waka balowooza taamu eno si y'amakulu naye eno eyokubiri eyokusatu awojja fuba naye nga amazima Katonda mu ggulu omwana agenda mu sini eyokuna agenda mu sini ey'omukaaga ogamba otya nti mutuufu teyandibadde ku ssomero n'abantu balina ssente naye bamaze dde okugamba nti abagenda okuregisteringa UNEB senior 4 mitwalo 25 UNEB senior 6 mitwalo 4 zibagenda okusasula school fees ziganye zino lwaki UNEB esaba ssente z'okwewandiisa nga kitongole kya gavumenti zigenda wa ssente zigenda emisaala gavumenti yegisasula yerabirira buli kimu kyonna buli mukozi wa UNEB lwaki musolooza abaana ne mulimusa abaana okukola ebibuuzo nga musolooza essente z'okwewandiisa basajja mmwe bakazi mmwe tuli banyiivu ffe
biri byogamba bijja kubaawo bwe mutaakyuseemu wagenda kubaawo obuzibu wano. Okoze kya Miriam Matembe nalabye Miriam Matembe nga mukambwe agamba se mugerere ekikonti kye wakoze kyabadde kibi kye yakoze tekiri yali n'okwetonda. Nze kugamba bino ekitongole kya gavumenti osaba otya ssente abaana okwewandiisa n'obalemesa okukola ebibuuzo nti oyagala ssente zakukola ki lwaki essomero lya gavumenti Mengo simanyi Makerere college simanyi biki osaba ssente ezitagambika ezisinganiza private kyokka ng'oli ssomero lya gavumenti. Ffe gavumenti tugyenyumirizaamu ki kiki tugyenyumirizaamu abaana katuweziza miliyoni 7 ez'abaana abafulumya eggwanga nga balina diguli ne diploma abafulumya eggwanga nga bagenda kunoonya emirimu ebweru ate ne batuuka ne bikaluba eggwanga liyamba ki wano omuntu okufuna $2 olunaku abantu bafuna emitwalo 10 ng'ate okugibasasula lutalo oba kitegeera abantu bali mu kubonaabona nze kubuulira n'osanga omuntu nga talina kyakulya ali awo kakati baagobye abantu. Yes, mwagala kutereeza ekibuga musanyuse mwe abayitamu mwagala kuyita awalungi naye abantu bomwagobye mumanyi gye bali manyi kye balya manyi bwe basuze manyi amayumba ge basula muti mapangise balina okupangisa mukimanyi nti abantu abalina abaana bagenda ku ssomero mukimanyi mmwe mumanyi nti muwogo kati okugula muwogo wa siringi obadde ogenda Kaleero n'ofuna muwogo wa siringi 12,000 naye ng'okumufumba weetaage amanda ga siringi omutwalo amanda mwagasiba mwagateeka mwagamba tegajja wano nga mukwataganye n'odongo oto n'abalala ne mwegamba tebagaleeta amanda manyi bwe gasugula ne mumanyi omunaku mulowooza omunaku alyaki omugaati gwa 5 sukaali wa siringi 15 gwakakaaga ebyoma byosanga ku kkubo n'okitegeera omunaku takyalya mugaati omunaku takyanywa mata omunaku tanywa sukaali kati mu sukaali tulwala mulwale era abanaku abasinga bonna kati balwadde sukaali tulwala bulwale ate teri afaayo abobola baabo basabasumba abo bola baabo tasabira mbeera kugamba nti bana abantu bali bubi tusabire embeera. Yesu be yanoonya Yesu yanoonya abavubi teyanoonya bano abagagga okitegeera naye bano bo kati bali mu bagagga be balimu amuwe emmotoka enene Fred Museveni yanamugamba yanaawulira kyamugambye naye omunaku eyagobeddwa ku luguudo Ssaabasumba taagala kumanya gyali tayagala kumanya tayagala manya abalema badde basulaawo ku Beni Kiwanukaawo nga we basula kati baliwa batalimu n'amanyi gye bali n'abalalusi waliwo ayagala okumanya abalema badde basula ku Beni Kiwanuka kati gye bali waliwo ayagala okumanya mubadde kimwe naye nimugamba nti bangambye bagobe bano abatembeyi bagende mu bizimbe byabwe anti badde tebikyakola kakati mwe ne mugamba nti ensi tegenda kutabuka ensi teeka okutabuka kubanga mwe mulowooza nti mwe mujja kubanga muri bulungi ffe nga tuli bibi tusigalaawo nedda wajja kuvaamu omuwejjere mbakulembere nkulembere olutalo lujja kukulembera abantu twekalakazi bwe tukusanga tumunyige mwami tukume bajja kukuba embooko nze kankubule tewali gye batankubanga bakube ze baagala nze siringa Ssaabasumba atya okufa nze emyaka gya Yesu nagisusa kino kirekawo ekkanisa temukyali Ssaabasumba omwamagezi mutegeere nti kati Ssaabasumba wa Uganda ye President Museveni bali mu kimu Ssaabasumba wa Uganda ye President Museveni bakati yasalawo ekitambiro kya misa kisomebwe oba nedda owulidde era mugende mu maaso ffe twamuwagira nga tulowooza nti ebintu binaakyukamu naye byeyongera kwonooneka obwavu bwongera kubeera obwavu kati fe abaana abaffe bali ewaka tebasoma abaabwe bagenze Harvard gye basomera okitegeera kati gwe nkyokomye ogambe nti nange nkuwagira ebintu bye byokola bw'oyogerako nga bakuwa obutwa bw'oyogerako nga gundi agatumutte bw'oyogerako nga gundi olowooza ogenda kutta mpaka mpoze naye babukuwa olowooza bagenda kukikola mpaka ddi mugenda kikola mpaka ddi mwe n'embeera gye mugamba nti egenda kutabanguka eteeka okuggyako nga mukoledde ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo abantu mubabonyaabonya bakamala okubalonda mubagobye ku nguudo zonna lwaki temwagumiikiriza ne mufunayo kafandi akasente kogamba nti buli muntu muwadde emitwalo 20 genda n'ebintu byo mbikulekedde n'ebintu mubitutte nde munakye mubawadde mubagobye balagewa mumanyi gye bali abantu abo enkya bwe mbakunga ne mbateeka wali ne mbawa enkebete mumanyi kye tusobola okukola gwe bajja kuboza enkebete eriwa bakwajinkasukira wano olabe bagikuwa ogikwata bagireete nze eba entono nobwebe nenene
nze manyi jenzi Kanyuga mumpulire ha obera kuli gwe sirika abantu bano be mugoba mbonyabonya bagenda bafuukira ekizibu anti kati mujja kuba boda nabo nalabye abantu batabuse nina akatambike nalabye nga mwana akutte lipo akutte zinzi miyaji kutte batematema abaana abavubuka anti kati misana tuku bagamba bonyiganye nyindo ogiresa ki musaayi ate bwoba ogoba musajja muno olekama agakuza abantu bali bubi like who's to blame here abantu bali bubi nze kubuulira amazima moze abantu bali bubi abantu bali bubi abantu basula bubi abantu badde basula mu makanisa babagobyemu abantu badde basula ku nguudo kasomala okusaba nga bamaze okujjako akasente nga bagamba nga baggalawo bagigula mubyalo genda mu byalo kimanyi nti mu byalo kati abantu ennyumba bapangisa mu byalo genda mu byalo olabe ekiriyo gwe okyalinawo osobola okutyaba enku ebigundu bya gavumenti byonna babizingako nebabiteekako seng'enga abagagga babitwala n'abali mu buyinza tokyasobola kufuna nku mu kyalo tokyasobola kubaako woolima nagundi zonna bazikola ki ettaka lyonna balitwala akati mbuulya boogobye wano bagenda kuddawo tobawadde yadde 10 gavumenti yadde tusobola kuteekateeka neteekawo biliyoni 3 ezisobola okusasulako tezirina bange Lukwago musanyufu ate musanyufu ki naye andi bano tebamuwa kalulu kakati yali abalwanirira naye yali akola bibye yani gwe yayambani kati kababagobe temutubuulira ate twabagamba nze bali mwezi ono namuwagira ne mugamba bali mwezi ono tajja kuba mwangu anti ye tannatandika kukola ate lwaki akyali eri wano si wa Lukwago gwe nze nkubuulira ebyo nabyo mukola kati mu kiseera kino bijja baddira abantu bagenda gumiikiriza myaka emirala bayidawo omuntu gwe bagumiikiriza ebbanga lyonna President Museveni myaka 4 ye bamugumiikiriza bamwongedde emeka 5 teri gasi agenda okuddamu okubeera wano teri bannayuganda tebagenda kuddamu kubeera na muntu myaka eyo gyonna tekijja kusoboka bannayuganda bakoowu moze oli wano ogenda kulaba ekigenda okudda mu Uganda wano siga nti nze njogera nga ntiisatiisa naye bwebanga temuukole ku nsonga eziruma abantu ne mumanya nti abantu bali mu bulumi ne mumanya abawejere bagenda kubajja mu buyinza bagenda bubajjamu ebintu bino mugaana okusaba mututuusiza bayina okukisembayo mwatutwalako ettaka ne mutwalako ebyobugagga byonna ente mwazirya buli kimu kyonna mutobonyabonyeza ekisinga kyonna ne tugumiikiriza ne Saara naye mutandise okugitulemesa esaara obusaara okugenda okusaba Ssaabasumba n'oyambala enkofiira n'oddeeyo kati enkyojjambala odde mu maaso gaffe otugambe ki ogenda kutugamba kigwe Ssaabasumba byakola tebiriiyo nze kubula byakoze tebiriiyo era yeetondera abakatoliki mwami tukume siibula mbasiibudde ate kirala ki mbasiibudde ayagala okuvuma avume ayagala okukola kinze gasiya sinakyenjera mukole kye mwagala musibe bulungi mwiraba